Hola, mamwe. Asemo emanya okukama bulungi era ekiseera kyonna embeera zemwewaawo olunaku sibasikikide n'obudde bwagenze dda naye twagala okuyozaayoza omwami n'omukyala Banyanzi tubayozaayoza nyonyini ddala abantu bano tubakubire mu ngalo kubanga webagambye nti tuyise mu bwonfu n'omugga okutuuka okusebo kya Banyanzi yagala okwaniriza mu famire y'amafungo kwaniriza eri mukyala wo ganjo bade tumwaniriza nnyo mukawasa n'obukaffe babulijjo kubadde kyemulimbe akakina essanyu tubegaseeko Banyanzi olumera okukizinga nti oba mukyusiza ekiraasi kitake wange bange nange mukikirekuko kubanga nze ne mukyala wange ono mu myezi eri tugenda kuweza emyaka egiwerera ddala mu bufumbo emyaka 4 Banyanzi okuyozaayoza nyonyini ddala senga namuleme yagambye nti Banyanzi si mwangu ate nga mutuufu naye ate Banyanzi si mwangu naye ate nga mwangu nnyo omutegedde nyonyini ddala fati Banyanzi alina obuzibu infact it's a good thing naye olusi kibange ekizibu Banyanzi alina omutima omugazi. He has a very big heart. Era obuzibu oba muzibu babaneera oluusi ennyongo zetubeera ne Banyanzi oyo lwakubeera n'omutima omugazi Banyanzi awa abantu second, third, fourth, fifth chances Banyanzi kimutula nakola kinakozi bwakitmukyasi ddala eyo Banyanzi entalo zetubeeramu nese buli omutima omugazi bantu bano abali wano n'abakyabali wano ekwate obeerayo abantu sebukubaza olw'omutima omutima omugazi naye ate ebirungi ebikuliko omutima omugazi ebisinga kwenyumiriza kiyamba okusemeza abantu ekyamanyanagatyanawekyasekubeoza okubeera era nga kitulaga tubenyera Mukama embeezi waffe sigenda kugenda nekikirize najula ababaka abali wano ababaka abasaba nje banjule very quickly wite president ayogere ababaka basaba je abakyaliwo abamu besente nekupanga emyezi eri abakyaliwo nje banjule ne bamere abaliwo kale ne basiika mwami ono ye oweekitiibwa Aloysius Mukasa okubeera Rwanda oweekitiibwa Eric Yeko
Nyana Banyamatola, Oweekitiibwa Kaya Christy Nakiwero Bakutalo w'Ekibuga, Oweekitiibwa Manjeri Kyebakutiika okuva e Jinja, Oweekusuka mwene, Oweekitiibwa Ssekitoleko Robert okuva e Bamutandika, Oweekitiibwa Teddy Namoze Bakukyala Ow'Embiki, Oweekitiibwa Muwanda Kunyingi Kyadolomisi, Kasajja Katonda Kazogani, Oweekitiibwa Olumuli Eki Edo Kalima Bakukyala Wansi, era nga Kyadolomisi walukukabije kibale nasimbanseeyo eby'abantu baffe Olumuli wange mulesanisidde olaba obufumbo obugwoma esolo tujamutereza Kayema Solo okuva Emukoba Nsindi era nga Shadow Minister wa Sports, Oweekitiibwa Evans Anyike okuva Enkoto era nga Shadow Minister onotera kuyita Mufumbo Munangi atera okwewaga engatufidde abafumbo yali alina kubeera Faaza yatuuka mu kigo nebimulemerera basisa buzaze kwambala nakulisigayo Oweekitiibwa Francis Katabazi Kalungu, Oweekitiibwa Wakalema Soke Nansana Kusali abakamala bamuba alina atenazijaniwasaimanyi bulungi Oweekitiibwa Geoffrey Lutaya yalise kukyala babinyanebakuleka muto, Oweekitiibwa Patrick Sanja Oweekitiibwa okuba ebaliriza abagabo Dr. Daudi Sserugenya, kati tugende ku gavumenti, Oweekitiibwa Zahra Luyika Sipiika wa Kampala, Oweekitiibwa Zaki Mberaze Meya w'eggwanga, Isabot omukulu oluddemuyageaokalokatiza alina siriasi mwezi olwo nalikana katonga kamulaba kutini afaanana bwati era kyafaanana bwati yakuliza netulimanyi naye saita okulamusa olange oli Isabot Godfrey Yomya Sipiika okuva e Nakawa, Oweekitiibwa Kiza Adim Saula kansala waffe wali ku City Hall era nga minisita si kansala tesi naye minisita wali ku City Hall sekwe bali kubasajja kyomukolo ate naye mbaga yakimaliriza nanyakimaleka yakakamuleka alhamdulillah sibamaliriza bebana kugendeze tubekasa okuyimirira wakugendeze munaffe bwekitibwe tutambula tugenda tubeera siniasi ebyoma naye tuli bantu era ngaesooka pulezidenti yatugamba nti tukole abalina abakyala bamwe bawase ekimusa waliwo abalikubogerera ate minisita bonaki mutala omwana omuwaza abamugenda muzuganiza ddala mengeri yonna genda nenda Oweekitiibwa nabimondo amaanyi gayogeza mu paalamenti nakufuga njawulo kubanga yewoza yakola ebaka era n'abantu baliyiride n'ebikujja kugambala kwebalimwebalira abakulembeze abasabe ozane banyuganda
byebyo ebigambo by'omukulu Joel Ssenyonyi Lop n'ababaka ba Parliament abakulembeze ab'enjawulo bakansala bammeeya abazze ku mukolo gwa chairman Nyanzi toyanzeege mwebala okukwesa ekitiibwa mwebala okukwesa ekitiibwa Omukama Katonda abaabadizaawo kale mbagala nnyo mwena mweraba.